This is from Pantilla in the day, Buterevu kupije the news ankakole homulonje mwagaraje komedako nkwanirizaako mu dakika ino nyenyena hatenga nkwebazako jena jitusako engalo ejo sinzira okubanga ate okakalabya kansubire nti oli malidad sana yeseka weekend koka kongonyesa wa yonna abantu babira bakola ki bakesunga ezo zolengera motoka kanganga nga bwoziraba bwezityo bwezitukula batutegezezaako nti government ye China eziwaddeyo era nga ziwerako ddala emmotoka 7 eziwaddeyo eri gavumenti ya Uganda zigende maaso kubanga ate ziyambako mu kutambuza abakungu abagenda okubanga ate bajja mu nkuŋŋaana okuli olwa NAM wamu n'olwa G77 mu mwezi ogw'oluberyeberye ogw'omwaka ogujja bwezityo bwezitunula zigenda kubanga ate zitambuza bakungu katulindirire ebiseera ebyo nga bituse. Bwenkuzaako eruyeno bo bakansala ku lukiiko lwa KCCA olukulu nabo bwe batyo bagamba nti bagudde mu lukwe olw'okuba nga ate bamenya amasomero ga KCCA okuli Bati Valley Primary School wamu ne Old Kampala SS mu biseera by'eggandalyo ly'ennaku enkulu. Bano balumiriza olukiiko olw'eggombolola y'Omasekati olukulemberwamu Meeya Shamim Uhuru Nsubuga okuba nga ate lwekobaana ne batunda ettaka okutudde essomero lya Bati Valley Primary School wabulanga ye meeya gwe boogerako Shamim Uhuru Nsubuga avuddeyo bino byonna n'abeera nga atabyegana n'agamba nti bano bali mu katemba waabwe oba bali mu kuzannya byabufuzi. Okiwulidde ekintu ekyo? Omuyimbi Nakinku okuva mu ggwanga erya Jamaica omukramanyiddwa nga Koshenzi yassa ono yayingiddewo dda mu ggwanga lya Uganda wadde nga yayitidde eri mu ggwanga erya Kenya era ng'eyo gye yasokedde n'aba nga ate atonnya wano agenda kuba nga ate akuba abantu omuziki naye nga bambi bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate akyalako eri ku malaalo g'omugenzi Moze Radio era bw'atyo n'asinkanako ne ku maama we. Omukulu n'agamba nti omugenzi yali kyaliwera yali amatira ebitenkanika weewaawo mu ggwanga lya Uganda agamba nti ayinamu abayimbi beyenyumirizaamu era bebakkiririzaamu nga be bamuyimbira bemukolera ku lisiti ye asookako simulala mukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon agoberezaako mwana mulenzi amanyiddwa nga Eipasa awondo n'asembyeyo mwana muwala amanyiddwa nga Azawi. Okiwulidde ekintu ekyo bwe bakolabo abali mweteefuteefu okuba nga ate agibawa eyo nga nkugyeyo tuze tulaba ebintu bingi ebizze bituukawo mu ggwanga lya Uganda naye nga omugenzi Jaja Ichuli bukyanga atuva ku maaso munange ebintu bingi bye yali yayogerako era ng'obutambi bwaliyo bajje buli bangi bagenda babusokoolayo ne babuza oluvannyuma lw'ebyo ebintu okuba nga ate bitusewo abaana ne baga omugenzi nno yali mulaguzi Ichuli yali mugezi yali yabyogerako kakati nno omukulu amanyiddwa nga Bruno K avuddeyo n'agamba nti he was a prophet. He spoke a lot of things on the internet and now that he is gone they make a lot of sense to all of us. Isma yali alabira wala rest in peace Jaja Ichuli ekyo buli omu akikkiriza bench ebibaddewo bukyanga atuva ku maaso naye nga buli ekibeerawo almost yali yakyogerako era ng'obutambi buddamu ne bubanga ate bukola ki buzuukira. Ate nga go amawulire ag'ennaku agasannyalaza abantu olunaku olwaliro ku mikutu migeta abantu ge ga Dembe FM radio emaze ebbanga n'ebbanga ekuzizza abantu n'abantu ye Dembe FM 9.4 eno nno nga yebadde ekolako abantu baffe nga ba Ruth Kalibala bakasuku ba Eddy K abo bwe batira nga basinga obungi bagenda kuba misinga ba Bina Baby radio eno egenze maaso kubanga ate evaayo n'ebiranga ate tegeeza nti egenda kubanga ekomya empeereza yaayo naye nga tetuwadde diru egenda kubanga ate ekola ki ekomawo naye nga bategeezeza nti empeereza zaabwe bagenda kubanga ate bazipozinga muko. Jjukira nti omukulu amanyiddwa nga Kasuku ne ttiimu ye waliwo Nakayima n'omukyala Ruth Kalibala balina programu awo ku Spark TV eyo kumakya ennyo eyali enyumira ennyo abantu gye baali bakolera kawo
wo nga bagenda okukola ki okukola nga bajambalirako engoye ne baginywelako kachaye naye ne babanga ate bagijjawo ne tubanga ate twali tubasigazza eside eri ku Dembe FM naye nawo bagenze maaso kubanga ate babajja ku mpewo so embeera yo bwetyo bwetute abantu side eyo so awo nyini wengera okubanga ate nnyingirizawo mukyala amanyiddwa nga Anti Kakaya Timu Veilingi omukyala amanyiddwa nga Shamim Mayanja ono yavudde nagenda maaso kubanga ate ayogera ku nsonga za Kasuku okubanga ate agende UK ng'agamba nti teyanyumiddeyo agamba nti waliyo abantu abagenda e Bulaaya n'olabira ddala nga mutuufu tebanyumiddeyo naye nga Kasuku y'omu ku bo ate wekituukako wali eri mu kisaawe kya Arsenal teyanyumirawo ddala mbw'ate ekijaketi kye baamwambaza ne gubula asala teyanyuma okitegeera wewabayo abantu be bumanyi nti tebanyumira Bulaaya kaakati nno ye Shamim Mayanja akutegeezezza nti Kasuku teyanyumira Bulaaya era nga yeewuunya n'omuntu eyamuteekamu kafente okubanga agenda e Bulaaya kubanga agamba nti Kasuku ku ssente ye mukono gamu tayinza kubanga ate ye yazeetekamu ezamutwala emitala wa Mayanja weewaawo tuzeko ku mukyala amanyiddwa nga Rape mukyala Bindeba ono naye ng'asinzira waliri ku mpewo za Sanyuka TV yagenze maaso kubanga ate ategeeza abaami nti bw'oba ne mukyala wo n'agera ku makya ne yeenobya n'agenda ewaabwe n'amalayo omwezi gumu 2 3 omwaka ku ttaka mukwano wasa omukyala omulala ate bwadda n'akwereetako fuumuula embwa eyo okiwulidde ekintu ekyo naye nga ye gwakola naye yagambye nti omwaka ogambye munene omukyala kasita yeenobya wiiki emu oyogoba gena maaso n'obulamu bwo leeta omuntu omulala kiba kisobose kubanga bodda mukamunguluze ate maama komawo ate mukwanudda ate simanyi tukolewo eti nti ebintu ebyo biri obudde ate byonoona n'ebintu kwegana ne ssente zikola kizigenda mu bintu ebyo bitali mu makulu so bo bagamba nti omukyala we yeenobya leetawo bulese namba ndala obeere ng'ebikadde okola ki osuula eri mu kasaasiro tubadde tukyali awo naalongo waffe n'avaayo mama Anitaira ajje bambi abeere ng'ate asiima ku bantu tebimubeeredde byangu omukyalo ono awandiise n'agamba nti speechless that's how you make me feel my answered prayer my bundle of joy my twins Katonda talimba bannange nzaani mazima wabula Mukama ondaze ekisa kyo forever I will praise your holy name you changed my name from Antaylor to Nalongo. Thank you all for the prayers. Jesus did it again. A special thanks to Dr. Mark Moyingo, Dr. Davis Rujumba, Nakasero Hospital and Timo. Thank you family and friends who have walked this journey with me. A special thanks to Mama Fina Mukama akumpere omugisa mama bwatyo bwakoze kye bwategezeza bambi tukimanyi bw'enyo nti yafunya abalongo okuli babirye ne kato muwala na mulenzi naye nga wenjogera byo ebirabo byatandise dda okuba nga ate bitonya naye nga Ssaalongo si musanyufu ate nga kimanyi Naalongo naye si musanyufu n'abantu abamu ku media no si basanyufu waliyo embalangu y'omukyala eyavuddeyo n'egenda ku mukuto gwa TikTok n'etandika ovuma abaana bano abato abaakazaalibwa baatandaba nakulaba nako okiwulidde ekintu ekyo emitima emibi gimeze eri ku TikTok miyitirivu wali abalogo anyways kankuweko ku Antaylor nga munanga agenda maaso kubanga ata receiving ebirabo okuva mu bantu ab'enjawulo obudadi bye yabadde alese Longo. Birabo bitandise. Leta nezo boxi. Ebirabo byatandika munonga. Anya tuwadde bino ebirabo. Saro. Wonderful. The box here, the box here wipes. But the one on garden. And the box here Wipes. In the front. Banange. Zero to Nakamba. Kato ne
Babi. Ne babiri. Zizo obaka bono mutosiza dola zizino bina. Singa. Defuka zino dola zofukuru mu mikwano gyo. Bino bikudde wa Fina. Fina. Fina mulaba mama. Fina. Naye koze gwakwetikka naye agambye ezo dola sala mbwaba mwavumbula dde mikwano gyanaye kisobola ekisi nebino byo But hey, Papa, this is so good. Zero white. wipes Era fina. Banange fina. Naye fina. Banange fina. Thank you. Ate fina. Omutima omugabi talina wagubuuka. Kuba mami wakwata kisoka. amasawala omusukuleta gona nti agenze kugula panka emu yakato endala ya babiri yamaani banange kabakyuse pampa kubanga era wanoze badde bakozemuku weewaawe mu mbeera eyo bangi bakyakalakatira ddala mama Fina nga bagamba nti munange watulimbidde ddala bw'obanga ddala oyina amaanyi agalaba lwaki naffe tutulabirako ng'omukulu ono bw'agamba kano nkakoze ndina ku mulimu kubanga kansanyudde nnyo mbadde awo nenzijjukira nti waliyo omulaguzi wa kuno mama Fina talagudde neeyano kubanga waliyo kakagirlfriend kange akali eyo kankanda omwana nenze njagala abalongo neŋŋamba kenawulidde mama Fina ono ng'alagula abanaazaala abalongo ne batuukirira nange weewuuyo kumbe kuno kuliko ebikyalo ebyazaalazaala dda bimanyi nti osobola okulaba omwana ng'akyali muto gyenda gy'onaazaala neŋŋamba mama Fina wavuddeyo n'otufera mama Fina wafuuka mufere these days lwaki mutumetekerako emberenge mama Fina sabo walagudde anateira ne bawe SB4 mu bagenda kuzaala abalongo nekituukirira kumbe mwamala genda mu sikaani ne babasikaningira omwana ne mumanya kati weebuuze mama Fina ani yalitegedde abaana SB4 banaazaala atali gwe kubanga gwe musaale mu ngeri yonna ebaddewo mu lubuto olwo musaale yegwe kagula pampa yegwe kalabirira ddwaliro yegwe kasasula mabanja ga buli kika wali tugambye nawa anateera eddagala ly'okuzaala abalongo twakitegedde amanze njagala ondagule girlfriend wange omwana gwalizaala era n'ekirala njagala ondagulire Museveni avadde mu ntebe y'omusajja President Robert Kyagulanyi Ssentamu mubondagulire ebyo sikuyinako problem naye mama Fina omukazi mama Fina tabayagala va mu mawulire kati bagenda omuyisaamu eggaali ajja agambe sikyabayambye mwandabisiza naye nga gwewerabisiza muganda wange Uganda zaabu mubalaka ki ne SB4 what are you planning mama Fina mujja kuvayo mutubuulire kye mwabadde mwagala okubala ne SB4 mwatandiseewo essomero ly'obufere tubeesonyiwe watakimanyi nti wogenda musikani bakubuulira omwana gw'onaazaala sebo SB4 lwamuddu kati tugende tukole pulogulaamu etunde mama Fina teke care mukwano nze bibye byange njagala ondagulye Museveni lwava mu ntebe bwe kikulema mama Fina ojawulirwa akaliro naye nga congratulations SB4 ne anateera okuzaala abalongo naye ne neebuuza ani ataagala abalongo mama Fina gwe nga toweeragula n'obazaala kati bagenda kunyiiga naye ng'ekituufu kiri nti mama Fina watusanze tulaba okutulabako amaaso n'amatu ga tutuyita kapa tutegeera
waluyimbye olimbye. Olunaku olwaleero lubadde olunaku lwa ssanyu eri mwana muwala amanyiddwa nga Eddy K yassa ono nga mukozi w'okubukere TV munange omwagalwa amuleetedde akaweta kankusibizzaawo bangi ne babadde bamanyi nti omukyalo ono oba oli awali muhabbatina n'omukulu amanyiddwa nga Sona Ben ow'ebinyanyanyanya olw'engeri gye beeyisaamu wali eri ku Bukere TV n'obuvidiyo bwabwe batera okuba nga ate bakola ne caption ze bateekako naye nga yeebera bizinesi so oye mwagalwa wa Eddy munange bw'ati amugondomoddeko akaweta ebintu bya Eddy byo bize bikyuka era nga bize byakayakana kwegamba obulamu bwa Eddy bwo bwamikisa myerere bwo butunidde okuvira ddala gye bwava naddala wali eri mu kiyumba TikTok yamuggulira ekkubo bw'atyo n'avaayo n'adda ku TV ate n'avaayo munange n'ajja wano n'atuula mu vulumula ate awo n'avaawo n'atulaga ku nnyumba ate awo n'avaawo kwegamba kati atulaze akaweta ayongera tukubako surprise ku surprise naye nga byonna katumwagalize obufumbo obulungi wadde nga ba social media in-laws ku mukutu ogwa TikTok obakolimye nga bagamba iti ende ntiyazi simanya tebijja kugenda wala biki nga bw'obamanyi tebebulizaamu naye nga mu byonna we wish you the best. Gwaza tambula nange avoterevu bulambalamba ojjukira okubanga tenkotossako amawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Brani wako okubanga munange yayanjulwa gye bazaala ekibeibe era fulufiga bw'atyo n'avaayo n'avuma Brani wako ne mukazi we n'abawa risiiti weewaawo ono olunaku olw'eggulo lwe yavudde nabera ng'ate atulaga ebifaananyi by'ekibeibe naga nti yoyo gwe nasiima mu bangi ate for your information eno ye couple ekyasinze wano okiwulidde mu ggwanga lya Uganda the best couple bw'ati bwe yabategeezeza weewaawo reunion yaffe ekyatambulira ddala bulungi ngambe yaba Bluth Riza Cindy Lilian and Chandiru yasiba kyagenda ddala mu maaso era ng'olunaku olwaliro bakubye live wali eri ku Skies Hotel bakikwasaganyiza ddala bulungi Magida Asana y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Tamaguzi yavudde n'agenda maaso kubanga ate ategeeza bannayuganda abawulira nti tebaagala Kyagulanyi ne byayogera byonna ebimuvaamu nga mwe muwulira nti Kyagulanyi yabakeeta mugende mumuwawaabire mu kkooti bw'ati bwe yabategeezeza ate nga bwe tudda ku Kimenke Kimenke kino munnange waliyo omukyala nga mukozi wali eri ku Baba FM yavaayo n'akikalakata ola nga teyakalakata kyo kyokka yakalakatiramu bangi bano ba Eddy K abakalakase aba principal abakalakase naye nga ku saidi ya Kimenke yakikalakata nnyo n'abagamba nti bawunya tebaagala kunaaba bagende banaabeko wololo bingi byayogera weewaawo omukyala oyo avuddeyo kubanga ate yeetonda ne ku Baba TV beetondedde omukulu amanyiddwa nga Alien Skin olunaku olwaleero. Yongera okujjukiza nti RTV kutussaako updates muganda wange w'ogiraba wonna nga njikupiningidde nga njikusharingideko namubukonye obeere nga ate omanya biki ebifeeyo jjukira biba bingi tetusobola kuba nga tetubimalayo naye bw'olaba wano ne wali sobola kuba nga ate omanya kiki ekigenda mu maaso mu nsi ate nga ne ku PJ updates nawo nkusuulirawo sikwerabira bwetu nyongera okujjukiza nti RNP at your services bolambalamba weetuli nnyo for airport pickup and other services ez'entambula zonna singa oba ozetaze ate nenkujjukiza nti for surprising your loved ones still tukituulamu mukwano waliwo naye tuba nga tetukikwasaganya naawe yeetaze keeki yokka eyeetaze ekimuli kya ssente kyokka wendi okubanga ate mbikutusaako bolambalamba waliwo olutalo olwabaluse wabula nga lwo si lwakuggwa leero oba nkya lwe lutalo lw'omukulu amanyiddwa nga Eddy K okusinziira ku press conference gye yakola oba gye yakoze n'abaako bye yeeyogedde waliwo mwana mulenzi avuddeyo naga nti I am here to pump sense mugwe kwegamba ye bw'awulira Eddy K byava muli awulira nga Eddy K ataliimu ki kimaleeyo gwe ngenda okuba nga ate nkulekera ng'agenda maaso okubaako byagamba Eddy K webale nnyo okubeera mulabi mulungi wa PJ updates wa PJ the news anchor. Thank you so much ngenda kuba nga ate nkwagaliza ekiro ekirungi amakya amalungi emisana ebirungi okusinziira ku nsi mw'osinzidde beera bulungi nkwagala nnyo weraba.
Muna Uganda otambudde n'obuyane bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti-Malden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia betaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedikiwa ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa Namuŋŋoona na Kibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 73 88 21 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 04881 21 eyo ye Malden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa mbu supplementary raba nnono ono gwolaba atambula yeewaana ensi yonna eyo gy'abeera mu bakyaliibe bwe yateeka Uganda ku mutindo gw'ensi yonna. Lwaki tewakwata endowooza yo n'obwongo bwo n'obiteeka ku mutindo gw'ensi yonna n'obeera ng'olowooza ng'omuntu omugezi yenna we yandibadde? Kati kankusomese ekisookera ddala emyezi giweze ng'etaano bukyanga tusomerwa bajeti y'eggwanga whereby mu bajeti eyo public debt sente zibanjibwa mu Uganda nze naawe ze tulina okusasula ze tutamanyi mayitire gaazo ziri over 88 trillion Ugandan shillings. Gwatamanyi trillion okwate akakadde emirundi 1000 n'okola billioni emu. Then okola trillion kikwetagisa billioni 1000. Kati kwata billioni trillion 8 ze sente ze tulina okusasula public debt za accumulating zitya ndi Museveni buli lwayagala sente ye ng'omuntu akozesa ebibye byayagala ayitira mu parliament neeyisa supplementary budget ne beewola ye n'afuna sente. Kati parliament yayisiza supplementary budget 3.5 trillion Ugandan shillings. Okitegeera naye ezimu ku sente ziri mu trillion ez'ensonga lwaki Museveni ayagala sente ezo mulimu over 18 billion Ugandan shillings ezigenda mu bayimbi zezoogezoona ebyekisiru. Okitegeera ekisookera ddala kyenjagala okubuuza bayimbi mmwe ennyimba ze muyimba za church nti muyimbira bwereere oba kubanga ne kwaya za church zisasulwa? Okitegeera kati mmwe buli lunaku bano boolaba babeerayo n'ebivvulu mu Kampala. Nkakasa bulungi ne bwetwala Kampala yonna ne Uganda olwaleero era waliwo abayina zi concert sente muzitwala luddawa. Ensonga ey'okubiri eyo copyright law gye weesibyemu sekitegeeza sente. Copyright law ebeera poliisi libatteeka. Okitegeera erigenda okuyamba omuyimbi ali e Kapsolwa, ali e Kabera Maido, ali e Kisoro, ali e Bunyoro, Hoima, Fort Poto, omuyimbi yenna for as long as ali mu territory ya Uganda. Poliisi etteeka bwerityo bwe likola. Ezo sente ze bagenda okubawa z'olulunkanira ezo sente zaffe abawi b'omusolo zange n'oyandaba n'oli. Okitegeera kubanga ffe abagenda ozisasula at the end of the day ekiwandiiko mwena mwakiraba kiikyo. Okitegeera Museveni yawandikira Prime Minister ng'amugamba agambe Parliament bayise supplementary budget ya 3.5 trillion. Okitegeera nenga bwokako wansi bag and to borrow wetegereze ekiwandiiko ekyo bagenda zeewola 3.5 trillion then bajjeko sente bawe bana abayimbi. President kyagezaako balago ekitiibwa His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi nti bali mu kugula myoyo gyammwe enkya muleme kwogera ebikyamu bye bakola. Gwe Kenzo kennyini wayogerako mu nnyimba zo simanyi system volongoto biki ng'oyo olaba amazima. Kati ogenda gwogera otya ng'abasajja bakuwadde sente zaffe si zaabwe? Okitegeera ne mwana n'omutunuulire sebo wagambye mbu president mbu asooka akole research. Gwe kyogamba gwe n'akabiina akamwe musobola okuba nga mulowooza ahead of our president. Omusajja n'eggwanga lyonna gavumenti ffe tubasookayo ku buli nsonga yonna.
twabagamba ku nsonga y'ebisiyaga nti ebyo tebitukwatako. That is none of our business. Si kye kizibu kya Uganda ne mudda mu kuwalaala. Museveni yasindise mukodomiwe mu America ali eri yeegaana agamba gavumenti tebimanyi sife situbiriimu. Okitegeera kitu kye tubalaga nti ffe tubasookayo mu buli kimu kubanga tuli ku mazima. Okitegeera sente mwagala zaaki? Za kulwanyisa Kyagulanyi, za kulwanyisa nkyukakyuka, mwegasse kubali mujje munyigirize bannayuganda buli lunaku bwe mutegekera zi concert ne mubabba mu sente. Oli musiru mbuse basooka akole research biki weewe beeramu. Okitegeera muli mu kwegatta ne bali ababba eggwanga, nammwe mwegatte ku bubbi obwo ku bunyaguluzi kubanga okwo kubba. Muli mu kubba ffenze gwandaba n'oyo munno. Okitegeera kubanga at the end of the day zino sente zebeewoze 3.5 trillion Ugandan shillings zigenda kwegatta ku ziri 88 trillion zetubanjibwa zetutamanyi mayitire gazo baziwa bano ono Kenzo. Okitegeera kabeereemu sebo mbu president asooka akole research gw'osobola omusookayo mbu obeereeyo olimbalimba bakyalibo mbu simanyi Uganda wagiteeka ku mutindo gw'ensi yonna ku ddiiru ki ng'ate endowoozayo tesukka gombolola. Oli mulalu mubeereemu. Bannayuganda njagala mutegeera abantu bano. Ensonga ey'okubiri ku Mande ennaku z'omwezi 18 kooti egenda kuwulira okuwaaba kw'abano abawakanya etteeka lyammwe lye mugamba lye mwenyumirizaamu nti Museveni yali sayininga. Kati nsuubira bannayuganda mmwe abawumba tuutu obwedda abali eno nga batuleekaanira mugende ku nguudo mwekalakaase. Etteeka lyaffe tebalina ddijjawo. Okitegeera etteeka lyaffe bajjawo lyaki? Twagala ensi yaffe. Mbumwe mwagala ensi yammwe mmwe mugende mwekalakaase. Museveni kisuubira tajja bakuba kubanga naye yali sayininga alyagala. Kati mugende ku makubo mwekalakaase. Etteeka lyaffe tulyagala, twagala libeerewo. Okitegeera mwe temusobola kulowooza naffe. Gwe Kakenzo genda eri obeera eri onywera eri amalwago. Toddamu kwerijja ku ekitiibwa Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. Tosobola musookayo n'olunaku n'olu. Kati nga ku nsonga kiggwe gye wali omusooseeyo mu kulowooza mbwasooka akole gwe research ki gw'olina? Idiot.